Kagama TV kujja mate bakadaama bakwatibwa mu biyumba gye bakola. Babbosi baabwe, batabani baabwe n'ab'enganda ababeera bagenze okukyalayo. Era twabaleetako ne Kadaama gwe baakwatira gye baali bamututte okukola bino ebya famire ze bazongazonga n'ava wano n'adda wali era ne bamukwatirayo. Maloboozi g'abakadaama bangi ge tasobola kubeera nga tufuna. Abatya okwogera n'abasirikira eyo naye nga mu butuufu ekintu ky'okubakwata gye kiri ate era nga kikyagenda mu maaso. Olwaleero tulina omukisa okubeera nga tugenda kuwuliriza Kadaama agamba nti mutabani wa boosi amukwata era yakamukwata enfunda eziwererako ddala. Omuntu oyinza okugamba nti lwaki todduka mu kiyumba ekyo? Nabagamba omuntu ali mu kiyumba yamanya bwe kinyiga. Ffe tusobola kufumiitiriza ne bw'obeera Kadaama gwe kennyini ng'okula mu kiyumba, ekiyumba kyo ofumiitiriza oli kyayitamu. Y'ensonga lwaki omukyala asobola okubeera mu bufumbo paka bbaawe baamukuba n'amutta, naye nga buli lunaku badde beekuba n'ogamba lwaki tovaayo. Obufumbo obwo si bwe obwoli, amakaago si ge gooli. Omuntu atulugunyizibwa n'abeera mu nnyumba n'atulugunyizibwa paka kufa n'ogamba ono abadde ku ki? Kadaama w'olwaleero mutabani amukwata era naye akimanyi nti amukwata, wabula ku luno yazze bubi. Bwe yasibye mu maaso mutabani yafubutukidde mabega. Kati Kadaama ali ku kyokya. Katuwulirize. Banange onaaba onyambye naye nze waliwo olumu we nakwata omuguwa neŋŋamba nazinga omuguwa gwambula nenjuzaayuza ekigoye neŋŋamba oba neetuge bansange muno nga neetuze. Enjala ngendi bubi, enjala yanumira wiiki namba, amazzi nnywa ga ku sinki, we bakeera ku makya ebimere bye baliddemu byebakuwa oba olumu eno babenga ebimere bye baliddemu babikuwa buli lunaku ogamba nti kandi emmere gye baliddemu. Naye amazima mu mwezi balyamu ne bakuwaamu emirundi ebiri n'ogamba kati zino zonna ennaku endala nga nywa mazzi nga ndya ne kakubusi kati ewaka waliwo pusi. Kati pusi emmere nungi yonna bagireetera pusi gye baliddemu negira nnyama biki bebayo. Kati nga ntandise okubba ebimere bya pusi neŋŋamba pusi tezindwaze, bagamba woolya akapusi okolola. Neŋŋamba oba naakolola kankolole naye nga ntaasiza obulamu. Kati nga ntandise kulya mmere ya pusi nga mbeera ndya mmere ya pusi. Bwe baleetera pusi ne bagiwaako nga nziruka nga mbalabiriza nga ngisenako eri oba zibadde zirya nga nzigobawo nga nsenako nga nziruka nga ndya nga nywerako amazzi, ate amazzi nywa ganyogoga neŋŋamba kasanywedde. Enkola ki? Olwo olunaku ne luziba ate bwe bukyawo era nalwo n'ogamba oba ate kati ngenda kukola ntya nga ntandise okulondalonda obuntuntu naye nga nebyolonda tobiraba. Bannange ndi mu mbeera mbi, munyambe bannange, munyamba mukyala munnange. Katonda ono atalyanguza ali kuyamba, nyamba ali kuddizaawo, nyamba nze nzire Uganda nkooye, abantu tebasasula ate bankoza mu nnyumba bbiri ate sirya ebintu byonna ne mutabani waabwe gwe nga nakunyumiriza ebintu mutabani waabwe ng'akeerako. Kati ziba ziri mu ssaawa eyo 8 ogw'ekiro. Jjukira nsula eno gye njoleza engoye mu kaluumu gye mbadde nsula nga tetunnasenguka genda eri, nga mutabani waabwe azuukuka ekiro ssaawa 8 n'annumba. Banange nanyola neŋŋaana n'akuba ebikonde mu mugongo neŋŋaana. Banange lumu nalemererwa n'ekikula n'ensiri. Kati yali yakifuula tteeka nga ziwera 8. Olumu emisana tukumakya nga bwakakya kagamba nampala taale mikisita nisima mikisa ndeeta olweyonjera eri gye batuula gye banywera sigala. Mba naakeera bwenti aŋŋamba yera nga nkuba engwala nga nsitula nga mbeba nga ayagala kunkuba eri kunkwata. Bannange nina ebintu bingi byensirikidde mwana gwe. Lumu era yankwata ate nali ngenda mu piriyodi nga nyinza nofuna olubuto. Kati nenkola nti nensiba yagenda mu ffundo
effundo lyonna ne liyulika ne liyita nga buli lwe ngenda okufuka nga liyiwa omusaayi ne ŋŋuma ne nsirikidde ebintu bingi naye nkooye wano tewali bulamu.